I like what I always say. We now we finished playing football. We did everything we can do it for our country, for Africa, and now we're here to help in any federation to build academies everywhere. Why Senegal is good today. Senegal is a big example in the world and in Africa. That's why we have players like Sadio, like Idi, like Njai, all these players, because we built so many academy, and that have to come in from the politic of the government. And I know, after this world, I love to see the Minister of Sport, people to run the football sport, and we're talking about like what we can do for the youngsters, and because we know how tough he is. Because I've been like on the street back in the day, and I work hard to survive, and that's why I come to share that with people to run sport, to talk about only football, only sport, and why not to help Uganda's football to be like one of the best. So you're doing well so far. I watched the game against Algeria. You're doing so well. Lucky for experience, but that's a game. And I think this African Nation Cup in Morocco is gonna be himself. And when I used to start playing football, I just want to be like one of the best ambassador of my country, and to be one of the best ambassador for my continent. Like what Eddie doing. When Eddie singing, like what they say. My sister love Eddie more than he love me. Every time I call him when I'm in Senegal, my sister tell me, please call Eddie, and can you call Eddie. It's like what they say. We want to be Africa to be proud of us. We want to be like show the new generation coming is about hard work. It's not about like anything hard work, and to want to show where Uganda, where Senegal is in the world. Like what I always say for the young generation coming. Is about hard work, is about listening to us, is about tusobola okostinga musajja ng'ono eyakuba omupiira n'agutuusa ku nkomerero y'ensi yonna. Senegal national team ekyasoose okusamba quarter final si kiri mu World Cup, n'okuba ntiimu yasobola okulwanyisa racism nga bwe mwalaba omupiira gwali tough, most especially mu Liverpool, nga abasosoze bangi, and he fought so hard to make sure that at least there is at least NDO decrease in racism. Igamba yakola omulimu munene nnyo. Tuli basanyufu nnyo okulaba nti tumufunye wano ajja atugeko obugambo bw'atugamba abaana abato abali mu kampa banda 17 ey'abalenzi, national team y'abawala, then ne ba legends abatusambira omupiira ffenna ne tusiima. Ayogereko nabo era nga bembalaba mpina yaffe tulina mawejje be bakiikiridde abalala nabo agenda kufunamu nabo meeting. Ayogereko nabo ate alabe ki kyabasakidde, kubanga bano tazze buzzi naye asase. Bingi ye byatuleetedde byetugenda okuba nga ate tufunamu ye amagezi ge, then naki kyasobola okuba nga ayongera ku national team, even the academy nga bwoludde bwayogedde. I myself have a soccer academy. Namugamba from day one I told him I have an academy, I want you to come and visit, and he told me he will come. Kati there, and I'm so grateful. So let's see what we are going to benefit. Kati tugenda okufuna mu kino okubanza nga Federation of course tugamba nti empagi zaffe ez'okuba nga tutumbula omupiira gutandikira mu baana abato, esosola gutumbula nga toyinawo abantu abagusambako okujja okubalaga kiki bali. So emikwano gino gisinga okwogera kufa President Honorable Moses Magogo ayogera nnyo nti nokufa ino okukola emikwano nga Eddie Kenzo abali mu mupiira yaguzannyako, naye nakola omukwano nga El Hadji Diouf, ate ne bwebafuluma ebweru balina abantu bakolagana nabo. Kati Eddie Kenzo akyazizza El Hadji Diouf naye n'agamba nedda Federation namwe mbeetaaga mulina okubeerawo okulaba nga tukola ki tukwatira wamu. So kubanga bagenda okwogera n'abaana abato abali ku Big Talent Soccer Academy olunaku olwaleero El Hadji Diouf ne Eddie Kenzo bagenda kubeera ku kisaawe Nakivubo okulaba abaana abawala. Olunaku olw'enkya bajja kuba boogera n'abaana aba under 17 bagenda mu Africa Cup of Nations. So okufuna omusambi wangulako engule ya Africa okumala emyaka 2
ekiba kitusanyusa ate kituwa amaanyi n'abaana bajja kugenda nga bamanyi nti no era tuwadde byafaayo n'atugamba nti no yali alina okujja okuzannya wano etwaga draw emu ne Senegal naye kyamuluma nnyo naye kati omukisa agufunye lwakwaze nga omuntu yawumula naye nga yawumula kiba kitegeeza omupiira gakyagwe so federation tuli basanyufu nnyo okulaba nga tulina abagenyi yaliko emunyenye ya Africa okubeera nga zza mu Uganda okutusalirako okutubuuzaako era ebintu bingi byakuleetedde bintu bingi byagenda okutubuulira bintu bingi byagenda okwogerako after abasambi b'omupiira bamaze osoma omupiira so tuli basanyufu era tuli beetegefu okubeera nga tuyinterakitinga naye tubeere nga tumanya ebirungi byasooka okutuwa naffe ng'abasambako omupiira tulabe okugaidinga n'abaana abakyasamba tubeere nga tubabuulira kiki kye tufunye mu muntu ng'ono nga eyaliko emunyenye ya Africa mu nsi yonna so ffe ng'abagusambako era tuli redde okubeera nga tuyinteractinga naye nga atubula ekyo kinadda